zo ennimi eziri international Oluchina lwe lumu kuzo gwolumanyi naye lwali onoonyereza lwaki lwe lumu kuzo okitegedde Oluganda lulimi lwo Omuwarabu tasomesa Luzungu bano bemutwalayo kuba ebyeyo bebayigiriza ate bali Oluzungu Oluzungu lulimi bakwata lukwate lutuyambe nga tutambudde mu mawanga n'Oluswayiri okitegedde ne mutabani wange wa myaka egi ne lwayogera kubanga maama lwakozesa ne jjajje waka mukuza lwakola ki lwakozesa naye era mbagambo omwana nga alina okuyiga Oluganda n'obuwangwa bwe kati ffe okukuba abaana kutijja Muganda kyayita okutijja okitegedde osanga oli teyasoma naye omuwala mmwe musinga mu abawala dakiika bbiri because kakati mbadde kino because navuya mu Luzungu nga gwembogo naye nga just yagala kulaga nti muyivu okitegedde naye nga ate ne bwogende ewala ekikyala w'Emakerere takuba gita yawaya mukaaga naye tagikuba naye nga yasomesa abayivu ate nga nze njimanyi kitegeeza wabaawo kye musinga naye alina kyansinga luno oluyimba bw'oluwuliriza message erimu eringa ey'omugezi Kafeero olulimi lwaffe tusuubire na luno tuyisaako emmengo ew'omutanda emmengo okugendayo si gwolonda kabaka bw'alisiima byenkola ng'omusajja Omuganda alimpita kubanga kabaka asiima busiimi era ffe okuyimbira Obuganda tetunoonya ssente tuyimba kubanga tuli Baganda tulina okukunga abantu bategeere obuwangwa n'ennono bategeere Obuganda bategeere Uganda okitegedde bawe kabaka ekitiibwa tosobola kungamba nti oba obuwangwa n'ennono ekitiibwa ng'ate kabaka tukimuwa kyova olaba omulokole omusanga yayokyeza amasaba eggulo limu ate wajja mu lubiri ewa kabaka n'awoza ogunda kinga ebyambalo byokye Hassan okitegere tukusuubira obutabanga kamiliyoni kuki oyinza okwekyusakyusa ate n'oddayo mu busimu nze siri pipa nze okubeera epipa mbeera ekidomola waba kyokya nekiddamu nekikola oba yeyekyusa nze siri mu katemba era ngenda nakukola ku luseedi nze sisinza busiraamu obusiraamu banzaalibwamu kuba nali muto nga simanyi obulokole mbugenzeemu kuba be bamperedde nze sikuze na famire yange naye byonna bwe nzize mbinoonyereza n'enzuula nina okusinza Katonda nga mpita mu buwangwa bwange saagala kumanya muzikiti gwendeka oba munteekanga na mu keesi temunteekanga mu masanda nkoleredde ensi yange ebyo ebyokuntwalanga eyabyo olunaku lumu munteeka mu kakabuli munleetenge keesi naku 7 ndi ku nsi muyimbe munteeke mu keesi yange bulungi nze sirya mbizi okulya embizi sikitegeeza okusinza Katonda ekyo buba butamanya buwutufu era nnenya abali embizi kubanga Bayibuli ekugambye Yesu yagigoberamu emizimu naye bw'osanga abajira no bagamba embizi bagigoberamu emizimu agamba Yesu yagitukuza n'omusaayi ku musaalaba mwalabawo embizi oba olinga bana baga nti olyamu mboga luno baluyise tudde ku nnono nalufulumya mu COVID kati njitadde kuba baguddewo kati olulala lwengenda okuta baluyitayo odi yafulumya edda naye nga vidiyo egenda kufuluma ngene emaze okutambula vidiyo bagiyise ntobana kintu kano nkatandise bwe nti bisimillah Allah jonzijali amudulillah ebintu tebibadde byangu akubbillah bannaffe baatufaako innalillah Allah nsaba obawejjana buli omu aganyulwemu ebyo bye yali akola nange nnyongera okukwebaza kuba nfudde ekyo nali sisuubira ndi generaali kati omujjuvu anti mu kadongo kamu teryangoba neebaza ne bajjajjange be nasamira okumpa obubaka ne vayibu ezinaabawoomera anti essanyu lizaala amaziga mumpadde tutumu naye kati ndi mbulumi ntobana kintu banange bakindegera nkikuba bw'omu sikyatuula ntobana kintu naye yali asigaddewo ebiweŋŋeme ku byamututte bityo ntobana kintu omulala ye ali mu bwammeeya era yandekeredde atyo ntobana kintu omulala afuuse mutabani wa Muhammadi takyadde eno kale ntobana kintu bbo